Okusookera ddala mbeebaza mwe bali kubeerawo mwakutte obudde abamu twakeereyeemu naye mutusaasire kajjamu kabadde kangi. Neebaza buli akwatidde buli akwasaganyizza buli afunye kyakwa oli mu Luganda lutuufu buli alina kyakwatiddeko mwami Saka Mr. Saka nze mita master mwebale nnyo kubeerawo master. Omwami ono namusinkana nali muto ddala naye sinagenda mu secondary school Mr. Saka tokola makulu never changes nga ndi muto nali I think I was in my vacation ya 7 nemusinkana naye kiseera ekyo baali mu studio n'abaana baabudde ebiseera ebyo nga omulimba omutebi ng'ennyimba zinyuma kati nga nzijanga buli lunaku ku studio olumala emirimu nga mami alima nga mbagenda ku studio wali abaana jangu olaba batoba nno bakola ki bali ku microphone. Mr. Saka ndowooza nga onaabeeraawo omuntu ng'alina music mu mutwe yampulira kati nga ngegenya bali baddamu bayimbayimba ng'era omanyi oba olinamu ekitone emwe mubamu kali akantu akaaga weeyimbyayimbya oba tosirika bweyandabiraawo munnange nenfuna chance bakwatagana ne mami Halima ne bafunira basari ku balikudembe era kyavaawo balikudembe ekisoga neŋŋenda neyongera obumanyi bannange era abaana ebitone byabwe temubituulirira bannaye buli ali eyo nze nasomera ku kitone olw'okuba nti nali nnyimba nga nsasula ssente ntonoko ku balala olw'okuyimba naye ani yakisobozesa mwami Saka yantwalayo ate nali mwana munaku nnyo ebiseera ebyo simanyi siba kusanga Mr. Saka simanyi naye Katonda yalina engeri gy'agatta pazo ze bw'ati n'abigatta okuba nti mu kaseera ako naliwaawo osanga singa saaliwo nga bavoicinga teyali ntegedde ti waliwo omwana ayimba naye mwami Saka nkwebaza n'ontwala ku ssomero eryo nendoza saakuswaza watwasabula albamu awo ziwera Mr. Saka bannange y'omu ku bantu man he's so kind. His kindness is too much that it is emotional. He's too kind. Ebintu yabikwata mpola nnyo walwali asooka okukuba olwali oba omumanyidde asooka okugamba ekintu asaagasaaga nnyo naye bw'oba tomutegedde oyinza n'omuyitako n'omulinnya n'ogenda. He's too kind. He's too nice. The world doesn't deserve such people. Master ali too kind me. Yeah? Very patient. Ngajja bulungi nnyo ku ssomero muba mu class najja olweggulaawo naye nga nze olumulengera nti azze siddamu concentratinga bamanyi ssaawa yagenda kuyimbayimba era nga kyagamba Namakula fulumira ddala okasaba mulaba ng'ali mu compound ng'afuna akati waatuulaawo ng'abalinda mumalirize olw'eggulu okusoma naye nga balaba olina divided attention kale fulumira ddala naye nga Mr. Saka nga May bw'agambye tuleme kufuuka basiima ogenze ke kaseera nze I really sikirabangako ndoza kye kisoose okucelebrating a writer kobatomanga Mr. Saka alina ennyimba kimugamba muwandiisi yawandiika zino ez'essomero zino n'ennyimba ez'omukyala Madam Nanjego ezo zonna ennyimba ezaali ziwoomerera okufa obufi. He's so gifted nti Mr. Saka awandiika oluyimba oba mu ddakiika 2 oba 3 ng'atudde awo ajja ku ssomero mulinayo omukolo nga babeetaaga like in a week's time n'atuula awo mu compound n'awandiika oluyimba ne muluyisaamu n'abawa amaloboozi gweyimba wali. Mr. Saka, I'm super proud of you. I thank God for your life. I thank God that we met. Kubanga olina eddaala ddene nnyo ku kusoma kwange ne ku career yange kubanga okumanya amaloozi gano ag'enjawulo nti muntu ayimba soprano, nanayimba tenor, nanayimba alto, ago gonna nagamanyirako ggwe. Ngenda okubanga obucubacuba edda nga bakuyita okiwuuwa kuno endi naganja oteeke mu backup nkweyo ebiri ng'ogimanyi egyo naye ku ssomero ojja ovimba kati
ebyo biyiga nabiyigira ku mamisaka kuba nali osobola nga oyimba naye nga tomanyi kwebakinga kuba abayimbi tubalina bangi ng'asobola okuyimba eddoboozi ddungi naye nga tasobola kukola ki kwebakinga oyiga kiyige buli kimu kya practice naye nga ebyo byonna Mr. Saka yabinjigiriza nange bwerale era nga 11 June 11th June abalungi mwenna abali eyo mujja tusupporting Mr. Saka amasomero gawandikidde musindika abaana mubakubirize bajje babeerewo abazadde omwana we yali asomeddeko mu ssomero Mr. Saka gye yali atendese kyangu obeerewo n'abaagaliza well wishers nga muli ogamba nze I appreciate good music osupportinga bambi kyangu obeerewo mujje mumuwagire ffenna gye tuli nze ngenda beerayo obuyimba obwo bw'essomero obwo tujja buyisayisaamu waliwo bakitandika awo nga babujja ku YouTube mba ndi awo nga osinga mbyerabidde awo manyi wetubeera kati osibe ku lubredi biki naka makeup maama ne basiwolayo oluvidiyo nga ninga mukende omanyi nkeje obwo webutyo obwo ne babujjayo but at first nasooka negamba ani abufunye buno obuntu nga simanyi nti gye buli then all of a sudden I was like I started to appreciate them. At first naye banjagaza ki nabo naye ne mmala ne mbu appreciating because ndabye ddala gye nvudde nga wala naye nga Mr. Saka weebale era Mukama ajja kukikukolera omuntu obeera n'omutima omulungi okirekera Mukama ajja kukikukolera 11th June master weetuli tujja kubeerawo tugenda kukunga abantu tujja tukusupportinge omutima omulungi ogwo ogufunemu nga tetunajjaako mukyala Rema Namakula kazindaalo soko master yali akuba mu kuyimba master tasobodde okuyimusa oluyakuba omuntu simanyi naye nga teyakwa naye master omumanyi tasobola olanga mumwaganda agayimba obubi nga soka nasiika nakola ati tuddemu ng'omanya waliwo amukyangalanyiza yayisizaamu ekirowoozo nakola ati taboggola wow Mr. Saka bana Mr. Saka he's emotionally like he's so kind he's so good like manage abantu nga bisimanyi bantu bakyaliyo but he was so nice nga bw'owulira so kale mwanya ekimala Mr. Saka awe nyini na tataffe Sister Paul Saka ngolaba Mr. Of course, good things attract good things. Okusinza nti kyokoze okikola cause product etuziraba ndi happy kulaba nayo. Thank you for the industry. Generation zize zikyuka kyamwe mwenna. Generation zize zikyuka nti saawa eno being a writer celebrated kwina sana ba rising writers abageza uprising abawandiika ebirungi lyrics ziruddewo ezammwe ze muyimbye. Right now tulina abaana nga yagamba nzi buli week nina okuta ku lwensonga tebikyalwawo. What's the critique oba kakyako ke mbadde nga mukola emabega eyo okulaba nti ennyimba zilasting up to now nti bwe mpulira oluyimba lwa Remo lwasooka is the best. Bwe mpulira oluyimba lwa Ruth I feel like yeah. Ekyo kitambulira mu muwandiisi. Omuwandiisi yafumba ebintu yalinga omufumbi afumba ebyonooneka amangu oba ebitanooneka mangu bangamba nti keeke esobola okulwawo nemala omwaka mulamba ng'abantu bakyagirya tomulayinza okukola emala olunaku lumu enkeera nebeera ng'efudde naye obunyumya bwenteeka mu nnyimba zino emiramwa gye nnondawo okuyimbako nenyimba ku kintu nga tekijja kulekerawo okubeerawo nga banayima nti obulumi bwa takisi bannange bwe mbulojja sibumala takisi zisanga zikyabonyaabonya abantu nga bw'obajja omusaabaze bw'akomawo nga tetukugiramu ono ffe tetuyimirirawo kati ebyo bijja kubeerawo forever olwo oluyimba terusobola kufa okujjawo ng'oyimba bintu byakuzanyazanya byakusaagasaaga era bifa mangu ago naye bw'oyimba ku kintu nga obwo obuzibu tebujja kulekerawo kubaawo oluyimba bwotyo oluwangaala ne bagamba ate kakati lukola nnyo mu kiseera kyonna okusinga bwe yaluleetera yayimba ku nguzi yagiyimba myaka ki 2027 ate kakati ekutta akati kwegamba kuba kulonda bulonzi emiramu emirungi ate n'ogutreatinga n'obumanyirivu n'ogunyumyako mu kunyumya nga kulungi olwo oluyimba lubeerawo mwe mufa ne mululekawo. Kale
edda amanyi masomero gali mangi ne mukuyimba kusomebwa misaka gabo kyali by then ne guno omulundi bwe kipanda bakyasirika nnyo kijja ku masomero buddo ne wala kakati abaganda bagamba sebusiru buto obugole abuyita obuganzi tibananga omukazi olwomugaba mwagala nnyo nga muganzi nnyo abeera bubezi mugole twagati olusuusuuta olwabasuusuuta mulekwa mulumbe bukabambi busebo mujje wano mbambalereko naye abatagenda butwala nti abwagala nnyo abaabikolakola bukozikozi kati music w'amasomero bwe yali ng'akyali mugole abantu bamwembulesinga n'amaddu gaali mangi era yayagalwa nnyo nakati bakyamwagala naye kati ate music mungi kuba kati abayimbi n'abatali bayimbi bonna bali mu kisaawe ekiri mu kisaawe temukirabangako bonna bali omwo gundi ali omwo taata ayimba omwana ayimba amanya ayimba n'atamanya ayimba radios nyingi ogenda kitunulira ng'olaba nti challenges zibaddewo naye music omulungi akyaliwo akyatambula akyaliwo amaanyi tetuza kati music w'amasomero asse tannakka naye ali wakati mu kuvuganya okunene kuba n'abayimbi boyinza betuyita abanene mu ggwanga wano omala wiiki ndaba nga tobadde luyimba lwe wantu wonna tukitegeeza nti aba agudde waali naye kasitoba ng'omumanyi nti gyali tewali mutawaana ku simu oba omulina ng'omuzannya tewali mutawaana kale n'amasomero bwe gatuusaawo go tegandibadde gakiwaji nnyo okusigala nga ge gazannyibwa buli kiseera buli kiseera naye era sometimes bajja ne bagazanya galina programs ku radio ezimu nti kusaba ezi nnyimba z'amasomero kyongera okulaga nti music akyalina impact y'amaanyi. Kale tweyanzenge naye mutuyambe one on one tumaze ebibuzo biweddeyo so musibe bulungi mweraba.